Alisa pule yacho olwale wawa abantu abafuna ebisago mu sikafe twagala gavumenti ebajjanjabe era tukwira omulanga palamenti eddemu etunule mu nsonga eyo naddala leader of opposition atwala ensonga eyo amulundi omulala mu palamenti kubanga abantu abattirwa eno bakwata ku Uganda yonna tusobola kubeera awo ffe nga bannansi ne tutunula butunuzi nga bannaffe battibwa omuntu n'atandika kuwoza nti bwe byali bya kampeyini nga omuntu mwe wattira abantu be abasukka mu 7 ogamba nti mutujju abantu abali balyasajjala fomu z'ekiro nga tebalina kakwate konna ka kisi otandika otya okukozesa emmundu eri automatic eyakakebe abasinga tulamumanya emmundu eyitibwa kakebe naye mujjukiro lwasembayo twababuulira nti bano abantu babayoola buyoozi okulonda tekunakutuuka kunaku lw'okulonda lwennyini ng'abamu baali ba agent abamu baali bafumbi ba buugi baali ba ku kitundu ne babalonda nga tebabascreeninze kikulaga nti process ya poliisi gyayitamu okuleeta abantu muno mu kooti nkyamu omuntu yenna ng'agenda kuleetebwa mu musango poliisi erina obuvunaanyizibwa obukebera emyaka gye kubano tekyakolebwa poliisi yabaleeta mu kooti ng'ebaleese ku musango ogwa malicious damage to property n'abamu ku incitement kati mu bbanga eryo bye mu kooti ate ne bateekako emisango gibagamba egyannakomole gibaganya okuba nti ne basobola okweyimirwa wano tufunye omukisa nti okusaba kwaffe nti abaana abamu asiba abamu bato okunoonyereza ku kiraze bulungi nnyo nga mulimu omu ku bo nga tanaweza myaka 18 yemukkiriza. In the findings of the second report, if you are to go by the birth certificate of Wilson Muyinda, it is clear your errors are apparent in that report. We've sought for a second opinion from court. Court has accepted to remand Wilson Muyinda also in the remand home pending
further investigations as to his age. This matter was adjourned today for purposes of getting a decision in applications for examination of 3 accused persons we believed are children that should not be first detained in prison, and that they would have a right to apply for bail before this court. Prisons came with 2 reports today, one of which was very clear. The findings are that Mawanda is less than 18 years of age. We made an application for bail as provided for by the Children's Act. We're unlucky that he was not released on bail but remanded in a children's remand home at Nakuru. For starters, let's start with that. We may not be very comfortable, but at least he's not in prison. That is the basis upon which we shall file a formal application with that report and other grounds, with a view to having him at least released. Twakomyewo okuwuliriza musango guno, naye mujjukira olwasembayo twababuulira nti bano abantu babayoola buyoozi. Okulonda tekunakutuuka ku lunaku lw'okulonda lwennyini ng'abamu baali ba agent, abamu baali bafumbi wa buugi, baali ba ku kitundu, ne babalonda nga tebabascreeninze. Kikulaga nti process ya poliisi gyayitamu okuleeta abantu muno mu kooti nkyamu. Omuntu yenna ng'agenda kuleetebwa mu musango, poliisi erina obuvunaanyizibwa obukebera emyaka gye. Kubano tekyakolebwa. Poliisi yabaleeta mu kooti ng'ebaleese ku musango ogwa malicious damage to property n'abamu ku incitement. Kati mu bbanga eryo bibali mu kooti ate ne bateekako emisango ne bagamba ejja Nnaggomole gye bagaanye okuba nti nno basobola okweyimirwa wano. Tufunye omukisa nti okusaba kwaffe nti abaana abamu abasibe abamu bato okunoonyereza ku kiraze bulungi nnyo nga mulimu omu ku bo nga tannaweza myaka 18 yemukkiriza kutwalibwa mu prison ey'abakulu n'okuba nti nno awosebwa mu ngeri y'emu. Tetufunye mukisa kooti kukkiriza kusaba kwaffe, tutaddeyo okweyimirira nga kooti egamba embeera ekyali mu constituency eno erowooza si nnungi. Etuzizaayo ekubya ekifaananyi ekya constituency mwenna mumanyi nti abantu battibwa n'ebirala bingi nti yerowooza tesaana muzzaayo mu society. Gwe balaga nti wa myaka 18 maama we ali very clear. Obujulizi bwonna bulina obulaga nti anaweza myaka 18. Kitegeeza era okunoonyereza okwa prison kwabadde kukyamu. Nezo kibalaga ekifaananyi ky'abanoonyereza abapoliisi ab'amakomera kiraga nti institution zirina ekizibu. Kyekyo wakino okunoonyereza omusango okutandika okukozesebwa nakyo kikyagaanye. So ekizibu kye tulina kinene ku musango guno n'eggwanga lino. Kyobudula n'obujulizi ne bw'oba wa bbanga lyenkana ki tebajja kufuna bujulizi obugamba nti ono Muwanga Kivumbi n'abaana we bakwatira ewe nti batujju abatya. Okwetaba mu kalulu bubeera butujju. Oga nti kaakati ba agenti bange muleete DR form tuzikuŋŋaanye naki ewaka agende ku tali center obubeera butujju. Oluwawaabirwa nti kwabo abasibe kuliko abaana abato abataweza myaka 18 era nga tebalina kusibibwa n'abakulu. Era omulamuzi akkiriza kati abasindikiddwa naggulu rimandi gye basibira abaana n'otandikiraawo okugoberera ensonga endala zonna kubanga mujjukira state yaleega nti bonna abantu bakulu ne statement n'ebirala kati eyo ebeera wiini esookerwako. Then nga bwe tudda ku birala beeyiru n'ensonga endala nga bwe mulabye tujjukiza kooti kugamba state banguye okunoonyereza kwe bali mu kukola kubanga buli lutuula wa kooti seetega tukyanoonyereza munoonyereza biki.
nga tonnasiba muntu olina kusooka n'obanga obujulizi obulina kyetuze twogerako. Bw'oba tonnafuna bujulizi omuntu oba okwata waaki funa obujulizi bweweetaaga then okwata omuntu ng'okakasa nti ono tumwinako obujulizi obuweerera ddala otandikira awo naye ne batwetolooza naki tebannakomiitinga nga tulimu ebyo. Naye kirungi era kooti ekkiriziganyiza naffe ega nti kakati state bwe tunaakomawo wano mube nga muli ready okutandika okuwulira ensonga eno. Era ne gavumenti tugijjukiza bino byabufuzi, bino si byamateeka. Kuba singa byamateeka abantu 7 battibwa mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi ne gavumenti nsirifu ku ebyo negamba nti ate mmwe abaafiirwa abantu bammwe yemmwe batujju, baabalumba mu maka gammwe ne batta abantu bammwe kati yemmwe batujju. Naye gavumenti nsirifu ate nene ensonga tujja gidda kutugenda giremerako paka nsirifu ku bantu abattibwa. Abantu abo balina ab'eŋŋanda zaabwe bannayuganda era nga abantu bano beetaaga obwenkanya. Ensonga eyo tujja giddira kubanga teyinza kusigalira awo anti abantu bano babatta ne biggwa nga abalumbye mu maka gaabwe n'obattirayo, si nti obasanze bali eyo mu bubbi bali mu kukola ki. Ensonga eyo gavumenti nti tujja kukkiriza egyebalame bwetyo. Okubeera wano abaana baffe bababonyabonya batusindike mu high court okusinga otusiba wano mwene kooti twewuba tuva wala tukola kye abaana baffe baba bavunaana emisango nga balina emmundu batta abantu mubatwale mu high court. Waliwo ge basanga n'emmundu tiyatta omuntu, waliwo ge basanga n'akambe batta abaana b'abantu abafa be basiba batubonyabonya. Tebyewuunyisa nnyo wabula byennyamiza nti buli bwe budde bwe tumala wano ne tuba nga tugezaako okuyimirira n'abantu baffe okulaba nga bavaayo mangu ddala kuba tebalina musango, naye olaba nga siteeti eri mu kugezaako kumala budde bwaffe wano ng'ate ye kennyini akyogedde bulungi nnyo nti wano tewali buyinza kuwulirawo musango. Kati lwaki okyatulemesa okuba nga tugenda waggulu okulaba nga abantu bano bateebwa? Kiba kitegeeza nti bino byonna byakutumalira budde kutukumira mu makooti gano tuleme kukolako bintu ate ebigasa eggwanga. Baagala okulaba nga abazadde b'abantu babeera wano bano abantu balina by'okukola bingi nnyo okulaba nga batwala obulamu bwabwe mu maaso, okulaba nga waliwo kye tusobola okukolako ngaffe abakulembeze ne bannabutambala okubanga tebabakuumira mu bino. Tukimanyi bulungi nnyo nti bo baliwo okulaba nga butukandaliza wano, naye naffe twagala okukibategeeza nti abantu beekyaye. Mulabye abazadde b'abantu bano mubalabye wano nga beekandagga, bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi. Tetwagala kutuuka ku leve eyo. Abantu b'abantu bano baagala abantu baabwe, beetaaga obwenkanya, beetaaga okulaba nga abantu abattibwa bafuna obwenkanya ne mugezaako okulaba nga mutujja ku ebyo ate mutuze ku birala. Matters such as these ones, it's important to get some early wins like the one for today. It's good that court has agreed with defense that among the accused persons there are some minors, because the state was objectionable to that. I mean, even the statements right from police, they inflated the ages of these young people, and defense insisted and said, look, these are minors. Good court has agreed with the defense team, and so two have now been remanded at Naguru remand with the fellow children. Because these are young people, you cannot lock them up with adults. It is not allowable even in law. After getting those quick wins, then we get to pursue the other matters, bail, but also we have reminded court that the state should stop wasting everybody's time. We cannot keep each time there's a court appearance, state says inquiries are still ongoing, investigations are still ongoing. Until when? Until when? Be ready, commit, or if there be none such thing, withdraw the case. Because, as we have said severally, these are political matters. These are not legal matters. Even if you give them, I don't know how much time, there is no evidence they are going to adduce showing that Honorable Muwanga Kivumbi and the people who are arrested at his home, they are terrorists. How are they terrorists?
So participating in an election and then you begin to collect your DR forms at your house, getting ready to go to the tally center. How is that terrorism, for heaven's sake? And also, bino si byamateeka kuba singa byamateeka abantu 7 battibwa mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi ne gavumenti nsirifu ku ebyo negamba nti ate mmwe abaafiirwa abantu bammwe yemmwe batujju baabalumba maka gammwe ne batta abantu bammwe kati yemmwe batujju naye gavumenti nsirifu ate nene ensonga tujja jidda kutugenda giremerako ppaka nsirifu ku bantu abattibwa abantu abo balina ab'enganda zaabwe bannayuganda era nga abantu bano beetaaga obwenkanya ensonga eyo tujja jiddira kubanga teyinza kusigalira awo anti abantu bano babatta ne biggwa nga babalumbye mu maka gaabwe n'obattirayo si nti obasanze bali eyo mu bubbi bali mu kukola ki ensonga eyo gavumenti nti tujja kukkiriza egyebalame bwetyo naye bano bannaffe nga bwe tuze tugamba bino byabufuzi kyobudolabo n'obujulizi ne bwebaba bbanga lyenkana ki tebajja kufuna bujulizi obugamba nti Honorable Muwanga Kivumbi n'abaana we bakwatira ewe nti batujju abatujju abatya okwetaba mu kalulu kibubeera butujju oga nti kaakati ba agenti bange mulete DR form tuzikuŋŋaanye naki ewaka agende ku tally center obubeera butujju misango nga gino kiba kirungi n'ofunayo buwiini obutandikirwako kirungi nti kooti ekkiriziganyiza n'oludda oluwawaabirwa nti kwabo abasibe kuliko abaana abato abatoweza myaka 18 era nga tebalina kusibibwa n'abakulu era omulamuzi akkiriza kati abasindikiddwa naggulu rimandi gye basibira abaana n'otandikiraawo okugoberera ensonga endala zonna kubanga mujjukira state ereega nti bonna abantu bakulu ne statement n'ebirala kati eyo ebeera wiini esookerwako nga bwe tudda ku birala beeyulu n'ensonga endala nga bwe mulabye tujjukiza kooti kugamba state banguye okunoonyereza kwe bali mu kukola kubanga buli lutuula wa kooti tukyanoonyereza munoonyereza biki nga tonnasiba muntu olina kusooka n'obanga obujulizi obulina kyetuze twogerako bw'oba tonnafuna bujulizi omuntu oba okwata waaki funa obujulizi bweweetaaga then okwata omuntu ng'okakasa nti ono tumwinako obujulizi obuwerera ddala otandikiraawo naye ne batwetolooza naki tebannakomiitinga nga tulimu ebyo naye kirungi era kooti ekkiriziganyiza naffe ega nti kakati state bwe tunaakomawo wano mubenga muli ready okutandika okuwulira ensonga eno era ne gavumenti